ndi musanyufu nnyo nti ekigambo kya Katonda kiramu kikozi era kyesigwa. Buli lw'entaanulula ebigere nkomawo nga neeyongedde okwambala amaanyi okuweereza Katonda. Nze sigenda mu banka n'ensimba layini, sibeera ku ekisaawe kya nnyonyi n'ensimba layini, nedda. Sijjukira wantu w'endaga abantu ne bandaga nti bankyawadda. Oba okitegere kye ŋŋamba? Juzi nagenda mu Bwakabaka bwa Buganda mu Bulange Mengo. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga nannyaniriza bulungi, nze n'endowooza kiggweredde awo. Naye bwe yasituka ate ogenda wali ku officiatinga okuggulawo emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egy'omulundi ogw'esanvu nga ne basponsa bonna bali awo, nze gwe yasooka okwogerako naga bannange. Leero gwe gusoose okulaba ku Pasita Bugingo. Zikubira Yesu ez'awaggulu. Olaba bwe baali bankubye amasasi nfe nga maye gatandabyeko. Yesu Omunazaalesi. Baali bankubye amasasi nfe nga maye gatandabyeko. Munnabuddu Katikkiro Peter Mayiga yagenda guno gwe gusoose kyayingira mu records. Mpandiika ebintu bingi ebimu gwe tebikwatako naye nze mbiwandiika. Ekyo kyagenda ku rekodi nti nga 26 February tujja kumakinga ng'omwaka nga guweze Mayiga nga ndabyeko. Awangale bira Mukama engalo ez'amaanyi. Tuli mu nteekateeka eziddayo. Sande no nja kuba mbabuulira enteekateeka. Tugenda kuddayo mu maanyi tuwagire enteekateeka za Ssaabasajja ez'okujjanjaba abantu nga tuwaayo akasente mu kudduka emisinde okwo okw'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'awezezza emyaka 7. Bayibuli egamba nti emyaka gyaffe giri 7. Ffenna tuyise mbizibu naye ne Kabaka waffe tayise wangu. Yeebale Katonda amutuusiza ku myaka 7. Zabbuli ya 9 olunyiriro lw'ekkumi, nze soogera bitali mu Bayibuli. Zabbuli ya 9 olunyiriri olw'ekkumi, Psalms 90 verse 10. Bayibuli egamba nti emyaka gyaffe 7 egyo Kabaka Katonda agimuwadde. Yakyasinza okuwangala mu bakabaka bonna aba Buganda. Yakyasinza okuwangaala ate ng'akyawangaala. Toyogeranga bwogezi kigambo nti awangaale, kyogere ng'okijja ku mutima ng'omusabira Saala awangaale Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri awezezza 7. So Sande no ngenda kubanga mbawa program waffe Buddu Masaka bagamba nti woova toyombye wootera okudda. Naye ate ku mulundi ogwo bwe nagendayo tebanzikiriza na kwogera kigambo kyonna, bannyaniriza bulungi. Kati nange navaayo nga nyina ebbanja nzireyo okwo tugende tukiike. Tugende tukiike nga emisinde teginnabaawo, gijja kubeerawo nga 6 April. Tulina okgenda. Sande no ngenda bawa program. Naye nasanyuka nenga nti eri bwe babeera bakuvuma oyinza olowooza nti abantu abakulu tebakwagala balimu amagezi. Naye ogenda okulira nga Katikkiro musanyufu kuva ku ntobo ya mutima. Mulundi gwange gwe guno ogusoose okulaba Pastor Aloysius Bugingo. Nampulira munda muli nga nsanyuse. Nakoma ono nempeereza nga mpeereza mu maanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nakoma wano nempeereza nga mpeereza mu maanyi. Obwa busobola okuboggolera mu kkubo mw'otambulira ng'olowooza nejjolaga gy'ogenda kukyala. Nabo banaakukola ng'embwa bwe zikoze. Ebyembwa byambwa n'eby'abantu by'abantu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Nasanyuka
Katonda atukoze bulungi mu Uganda, tetwetaaga na kuddamu kuwuliriza by'abazungu batugamba ebyekisiru. Life expectancy y'Abannayuganda myaka 45. Tukuwa abaana 45 bagiyisaamu eddola b'ekiri e Uganda. Kati kabaka waffe agenda kusiba 7. Pulezidenti waffe 8. Bayibuli egamba nti ow'amaanyi akona 8 awo n'akalimire bakakutula. Pulezidenti awangaale akyaliko nnyo. Yoweri Kaguta Museveni kwali gwoyinza oba tomusiima naye si gwakomyawo obwakabaka. Omanye ekimu ku bimmisa abantu Katonda n'abamma beerabira ebibaddewo. Ekituufu kiri nti ffe abaazaalibwa mu myaka gy'ensanvu twasanga tewali bwakabaka. Ne tubeerawo nga tuli mu bantu abo bamusibiramu bwa. Naye 85 tuba tuli mu St. Amani Enkoni ne batugamba nti Ssaabalangira ajja. Nze gwe omulundi gwange ogusooka okulaba ku kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi yali muvubuka mulungi. Twali ku lubiri Enkoni batukuŋŋanya ffe n'ate ffe aba St. Amani. Olubiri tali kinnya na mpindi. Ffe twazanyiranga mu lubiri naye nga baaluluutinga mu ntalo. Terulina bbaati, terulina luggi, nga luli awo kifulukwa. Mwe twazanyiranga tepo jangu onkwekule. Tulowooza nti saazannyako. Tuba tuli awo nga batugamba nti Ssaabalangira ajja. Olwo nga abayeekera ba Museveni aba NRA bamaze okusalako Masaka naye Katonda yabalema okusala. Ewaffe eno gye twali yonna nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yafugayo. Ssaabalangira najja Ronald Mwenda Mutebi. Emmotoka bagiteeka eno wansi kyemanyi naye akyabijjukira. Emmotoka bagizikiriza wansi ku luguudo Enkoni. Benzi nzirugavu sirigyerabira. Benzi nzirugavu. Bakadde baffe ne bagisindika busindisi temuli muliro. Ne bagisindika paka ku lubiri Enkoni. Nitwerabira Ssaabataka Ssaabalangira. Olwongo obwakabaka buli mu lugendo olw'okuddawo. Era Katonda n'ayamba n'abantu b'e Masaka nabo baddamu amaanyi nabo ne bawaayo amagye. Abantu ne bayingira obuyeekera bwa NRA. Waayitawo akaseera katono naye Katonda yali yalema naye ne bamusala. Tugenda okuwuliranga ne Kampala baamuwamba. Bwe baamala okusitabilizingamu bwe bati ne bazzaawo obwakabaka. Ne tusanyuka abadde Ssaabalangira n'atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe wali e Naggalabi. Abamu mwali temunnaba kuzaalibwa. Wali e Naggalabi. Obuganda ne buddamu ne bubeeranga bwe bwali. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwaddawo then n'obwewala ne bugenda nga buddawo. Kati ekyo bw'okyerabira ku Muzeeyi Museveni ekirala ky'oyagala kiba kizibu kyakufuna. Museveni si Katonda n'akamu n'Akatonda era talibeera. Naye Katonda yamwawuliza ku buyinza. Baluumi 13 teri bukulembeze butava eri Katonda. Nga weekyanga ng'onyiiga ng'oyomba ng'okola otya ojjukiranga. Era nze nzikiriza nti singa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yafuna abamuvuganya nga basiima byakoze nga baagala kwongerako singa yavaako dda. Nkiddemu kye ndowooza singa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kati n'amannya amalala agagenda agajja tibuhabulwa lwembo ogw'enjula singa yafuna abantu abali basiima omuntu n'akuba kampeyini ekisanja kyo gundi yonna kampeyini yonna ng'ajja ne lisiti n'aga nti omusaada ono yakomyawo obwakyabazinga
okuyita oba mu nteeseganya oba bakola batya bye boogerako byonna, n'akomyawo obwakabaka, n'akomyawo obukama obwa Bunyoro n'obwa Tooro. Yunivasite zaali bwe ziti zeeyongeddeko bwe ziti. Abaalina diguli baali bwe bati kati benkana bwe bati. Omusajja akoze. Naye nange mpulira guno omulembe gwange njagala kwongerezaako, tumusiime, tumwebaze, tumutuuze, atule naye alabe struggle ze yakola. Naye okujja ng'oga ndi ku lunaagenda nnyoko ye yamuleeta. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Ajja kugenda. Are you sure? Ow'ekitiibwa aba wa kitiibwa, gano gembabulira ge mazima. Tosobola kujja ng'ogamba omusajja ne mugenda mukuba jjeeke. Ne bwe mba nze kati ali ku kituuti, bw'oba oyagala ekituuti kino ojja bulungi. Sirinawo kyamaanyi kyennyinawo naye toyinzaga nti pasita tuteeka omuwanika, tuteeka omukuba jjeeke, tujja mutwa wakukasuka wabweru wa Kanani ku kisenge. Nange nnyinawo abanjagala. Abo tuba tugenda kwenyweza. Tuba tugenda kwenyweza, naffe tuba tugenda kujjayo emamba za church. Musumba Edward Kayiza abo tobeerawo abo oba batumalawo ne batumalawo. Batukasuke bukasusi batuyise wabweru bw'ekise, batukasuke ku kisenge wabweru eri. Musajja abanga agenda, abajja okumugjawo ne beerabira nti alina n'ekyakoze. Bagamba eggwanga alibbye, balibbye, eggwanga lijjudde enguzi, boogera bingi tebasiima. Ebirungi bye bingi. Newankubadde ng'abantu baagala nnyo okulowooza ku bibi. Emirembe egiri mu Uganda ogitajja kusaagirako. Yasanga waliwo miliyoni mmeka. Ne bwe tutabala poloti okuba nti zaalinnya bizimbe bizimbiddwa, naye ekyanjana ewali watagulwa wonna wagulwa, ne bwe tutabala ebyo ne tubala obazi population. Bwe tuba tubala nti kati miliyoni ziri 46, bagambye nti osobola okwebaka n'ozaala nga gavuga. Mwe mwasalawo okwebaka kuzaala abamu. Naye ekyo nakyo kabonero ka mirembe. Gwe mbulira oba kati e Gaza bali mu kuzaala. Mbulira oba mu Ukraine kati waliwo abali mu kukola abaana. Kimbulire. Abakyala abo ab'embuto, obwana obuto bwe musitudde, emitwalo n'emitwalo gy'abaana egiri mu masomero giraga nti mu Uganda mulimu emirembe. Emirembe teziba nguudo n'amadagala malwaliro byokka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Okugamba nti eka twali basatu kati tuli 9, ensi ebaamu emirembe. Nolwekyo sitaani akolimirwe, ayagala okunyaga ebirowoozo bya bannayuganda, batandika okulowooleza ku negative side yokka. Olowooza biri negative. N'abavuganya bakimanyi nti emirembe mingi. Abaana abo bwe bagenda ebweru ne basoma, ne bakomawo ne bavuga emmotoka empya. Gye bashopinga no si gy'oshopinga gwe basuula eddalu. Gwobeera ogula ku kkuba ebyabo babitumya butumya, ebirala babigula ku Amazoni. Otogiwuliranga nako. Wera Mukama engalo ez'amaanyi. Uganda tugyebaliza Mukama. Kabaka waffe tugenda kujaguza emyaka 7. Omukulembeze ayina 80, akyali muto. 80. Museveni akyali muto. Manyi mwagala nnyo okutijja n'ebyewalale ebyamwe ne mubireka. Abakulembeze abavuganya mu Amerika, Trump ne Joe Biden, omu yalina 80 mu gumu oba omulala ng'ayina 79. Katonda aliko ali mu 80.
ensaagi zoganya byayogera tebisanyusa naye ayogerera nsi ye. Buli kyataagala mu nsi ye akyogera. Kati omulembe gwa Trump funa kyoguyigirako, nabwe byotaagala mu nju yo bigobeemu. Obukulu buno buvaalinga, waliwo omukulu w'eggwanga, ne wabawo omukulu wa disitulikiti, waliwo omukulu w'ekika n'owa kasolya, ne wabawo n'omukulu. Ewange nze mukulu, tosirwalirangayo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ewange nze mukulu. Naawe mbulamu bw'osobola okuba nga temuli bangi, oli wekka, oli singo, ne naawe gwe mukulu, osalawo. Osalawo n'ogamba olw'eggulu n'osaagala kawunga. Okwo nakwo okuba kusalawo. Naye okusingira ddala, salawo ebintu bisatu. Salawo okwagala Katonda, salawo okwagala ensi yo, salawo okwekolerera.